bw'oba oli wa mutima munafu giveko kubanga waliwo ebintu byetwasirikira obwedda nga tetubyogerako. Simanyi woba weyita munyarwanda, simanyi oli wakitalo muvandimwe, jangu kubanga tugambye a lot of Baganda people are keeping quiet because babakanga kubanga nyina kyengendo otandika buli munyarwanda yenna akiddamu bw'oba owuliranga owetaaga special press one obeere special tribe, go back to Rwanda, go back to Burundi or go to Congo. Genocide lwaki muyita muzeeyi wange bayirawo abantu ambalowooza mbw ampaseni tampa I challenge genocide bwaba yali ampaddeko n'ekikumi aveeyo ayogere kubanga ayogera ebya road mayor wadde byamulya kuba yagenda kukunamira kuli otegedde bw'aba yali ampadde n'ekikumi aveeyo ayogere because batono abajjukira Museveni ye yennyini bameka bajjukidde olaba ne famire ya Lutamaguze eri ekaaba neya Haji Nadduli eyabakubanga enjaga kuko amajja okulumba ya genera ku front manya abakubanga enjaga abaana ne balumba ku front naye teba bamujja badira Haji Nadduli ne bamujjako ne motoka ya district pick up nabadde ndi awo ne bandabagaka clip mbunze ngenda ne junior mbunze junior zisima simanyi muhozi bawa obutwa ne tubutambuza dokita lekera awo wobo yagala value okudira abantu abasirwa abatalina content okwogera ku bantu abayimiriddeyo ku lwasitwago okimanyi dokita abantu bangi bali mu state house bati okuvaayo kwabajja batta naye nga bawagira Bobiwine financial na buli kimu basobola okunkwata noga Africa wisdom but you don't know what I'm going through. Tuli Uganda bye tuyitamu temubimanyi tobola buli wolaba embizi yonna buli musiru yenna kuba abaana bali mu struggle oyo si wa struggle. Museveni kye yakola nakibagamba yagenda e Bulaya kubona aba coordinator ba NUP n'amanya nti nkoze ntya n'afuna baagula lwokubanga mmwe temuti obyogera Kaye ne Kamale ne Ismail batambuza obutwa era chobola boogera bawana bajjeno wayenda beko nga mpana mwozi never yasolokera ne kumacha kuwana mwozi but waba kati nze nalabanga akoze simanya amajega paratrooper nengala musajja kirungi akoze amajega paratrooper naye agatendeke landing kubanga omukatagwemu bali bagwali mu kololo omukatagwali ku hotel African abasosoze wano bwe bantu ba government abali mu kintu. When you want to define NRM is a party of thieves, tribalistic, nepotism, beyond violence. Ebe byonna mubikole Bible yegamba byonna wabikola no ensirika no loza nti ndi musiru. I want to tell the government people byonna mubikola muina police muina majje muina eso piso us whatever. Even you can get me this next minute. Musoro kunkwata the next day. Byonna musoro bikola. The time of your fall is near. Bwe muligwa mugenda kwewunya n'abaana bammwe. Tamala abaana bammwe mutadde mu America tibasomereyo. Ensi egenda banoonya. Wetwogera president wa gwe bayitanga Di Santos. Wetwogera muwala we ali mu kudduka buli nsi emunoonya. Okay, tubandiza mwina mikwano gyaffe bana Flash na Uganda Kaye Wisdom Official twebaza omukama bulabo atuwadde tukyali balamu era tukomye okubaweereza nga bulijjo ebbanga obudde businga bwetwatubuze munange ye honorable nanti agenda ku honorable Kampala ebiseera honorable Kaye Wisdom anytime from now MP we Kampala nanti ense kulindiridde so oluusi aba busy naye sijja kubalonza lwa budde kuba ajja kuva wano atadde mu bifo ebirala ate nga byanjawulo Kaye tukwebaza obulamu Katonda bwakuwadde webale kunyirira nnyo atugezaako eno government yokka yatusumbuwa naye twalina ebyokukola ate twali tufaanana bulungi okusingako wano nali juzi nendaba omuvubuka yagamba yali bali wenatandika okwambala t-shirt balowooza nti yenyambala yani nze nava buvi matayi okuyiga jean ne t-shirt kati abatamanyi bo baali balowooza nti bino twakabiyiga ano kyovula nze nyambala ettayi nga wenywa caayi wange nga nomo mukasana waliwo bali bagamba nekwereba caayi yokka munda omwo namunywako saavaako tewava bangi ne bizonto yajja wano n'amunywako nze amuke ffe twamanyira okunywa caayi otherwise nsanso balaba
amanya gange nze Kaye Wisdom mutani w'omulala yakulira ku mato mutali mazzi n'esseriraka bulijjo mbaga twava erengo isinga etingira Buganda mpuliriza programu eno kubanga egenda kuba muliro twava rengo twava isingiro nze obuzaale bwaffe tulina families za bikanga ebyo waliwo eri Kayunga waliwo eri Mawokota waliwo eri Enduku waliwo eri ekyalo kirala kiba kitata we have a very big family eya taata wange akanzaala it's a combination of Bahima and Banyarwanda. That's why the word Buvandime comes in. Yes, comes in. Yes, chopora bakati Frank Gashumba kojja wange. Kati chetugenda okwogerako kati wano. Lwaki nkyemphasize nze kubanga nzize kwogera ekintu kiri sensitive. Kati olaba nvuma kojja wange. Kubanga buli family ebeerako n'omuntu empewo kwe musula ebisiraani. Tolaba family zibeerera family nimusanga ebimongwa. Nogamba ono family etegeera ate ono mmongwa. Kale mzimu z'ekikasolo ogenda omwo nagamba kojja wange Gashumba nti gundi bw'oba olina by'oweenoonyeza nga ggwe wa muhoozi tojja binoonyo on the expense of Baganda the meaning Baganda saying Baganda basasula abavandimwe kati ne mukuba yasirikamu Katonda n'atuyamba n'otuyamba muwala we nga yali takimanyi nti asula mu bitebe bya bbaala ye n'asooka atuyambako era ye alwana n'eritabani lye likonyi Rikimani nagamba dokita lwakubanga mugenda ne mwerabira Bobiwine osobola mujjako ekikolimo oba omukisa ogambye ekikolimo oba omukisa ekikolimo oba omukisa oba ekisiraani oba omukisa ekimu ku ebyo kati omusajja yali yeewaana atambulira mu benzi bbiri simanyi asula nga little did we know ti muwala we asula mu bitebe bya bbaala singa mwamu wadda level kyenkunnyonnyodde kati nga ne muwala ayina akaana kabeera nako keyinaawo kati olwagamba akamanyi konna nga akamanyi konna nga bwe kakola yebale kamanya nakyo yawo tulituukawo olumu ne tukinnyonnyola maama kunnyonnyola ku ssimu nga wewakula womanyi muwala we yakula oba weetegereza oba olina amaaso nno kubanga oba olina amaaso nga omuzadde yeetegereza gundi kati bakusanga edokita nga oli mu kwetegereza muwala wo bw'otyo kikyoba weetegereza ennyonnyo ekyo maama nakola ki maama kati oba weetegereza ennyo maama so eno programu egenda kuba ki muliro njagala mwegendereze nagamba abantu nga balowooza nsaaga lwaki Museveni avuma abantu embizi nga Bobo entamufuma mbizi bamugamba nti byonna wadde tuli baferefe bapasita bakujjako wabula oyo Bobi koonoomuvuma ogenda kwetikka ekikolimo kikola mutabani we yakyetikka olunaku lwe yayita Bobiwine ka Bobi obwame komanda nga tebuliiwo yasaze eddiiro sawena nagamba muwoza wena akima kadi ya Nuupu bajja dokita kankubuulire endetema akola ki teriyo muwozi sawena asobola okukima kadi ya Nuupu Bobi anagimuwa ye question mark acha now asoka nayo za kutoyi baketo azara Bobi era Bobi agamba maka gero speaker asoka no mwebyo kola wano pale myaka nge 3 atoleze kulujjao ajeze kutoyiza Nuupu nga wadamu understanding ngani amuwana ate kati bagambye wakati ofuko mukatuli kyofukira bishop ned itenkunyonyola now enegenda kubaki muliro kansoka mani n'okuyisaawo abaagala okoggango oyagala kusala lubuto Kaye Slimuti gana amajani tetulina dduuka tetulina mmotoka onkubira bukubiza essimu n'enkuwa essimu ya Juli nakandi lwaki tutya okuguza ebintu nga bya bufere Kaye Slimuti ennaku 3 wotosala lubuto bakuddiza ogalaba Uganda gagula emitwalo 15 bw'oba ogaagala ngo toyagala kufiira mu jimu sibe nsitula byuma sasula bino bw'oba ogaagala kuba ku namba 070 49 we deliver world over worldwide oba oli America Australia luddawa oba oli unsindika message ku WhatsApp ogabe njagala majani ge bayita Kaye Slimuti nga full lifestyle gali organic
no gatwala mu ddwaliro ne bagakebera ne bagasangamu ekikyamu tujja kusaswa. It's just organic. Nga gwe sigala ng'olya wanyama ki nga olya keirisi muti si byakuddawo mb'oli ku diet olya muddo. N'olaba dokita ng'ali bannange erya omuddo sigaza akawato najja musibo n'abona so onyako akajaani n'obivaako akajaani n'okola ki n'obivaako. Therefore bannayuganda nsanyuse nnyo nnyini obbalaba dokita eno ate kati ffenna tuli wano. This guy is a Munyoro. We are all Westerners. Banyoro batoro. Even Baganda Westerners. What the Chitundu chaba na Uganda ba Western. Yes. Kati eno program. Bw'oli wa mutima munafu. Jebinagwera. Kubanga waliwo ebintu byetwasirikira obwedda nga tetubyogerako. Simanyi waba wayita Munyarwanda. Simanyi lwakitalo muvandimwe siba jangu. Kubanga tugambye a lot of Baganda people are keeping quiet because baba kanga. Kati nasaro katika yo muvandimwe and afero muvandimwe katika tujje tubyogereko tetujja kusiriwala. Bana tusuza paka. Tusiriwala paka kachechi bw'oli wa mutima mutono. Kati bambi jako program. Kati eno video gwetandika buli mwestana muvandimwe kina ayasama mutagi nga je. Checho ngenda sinzira ku speech kukatambika Honorable Geoffrey Rutaya. Ke yakolanga ali ku mukolo. Nayogera ku Banyarwanda. Nobera yembize mwasamira mu Museveni. Kakati manyi wayogera mbizi nafe tugenda tali ko kyo. Nobera wembize mwasamira. Kati kubanga yogera ku Banyarwanda wisdom. Kati nzizo kidabula. Nada ku Munyarwanda ni wisdom. Nada ku Munyarwanda doctor. Kati ndoza checho kati tugenda byogera tuleme kusiri wala doctor twali tuliawo Geoffrey Rutaya nga bagenda ku mukolo little did we know era tugenda I think kubawa video mwabali ku Kaye Wisdom Official mujirabye video Geoffrey Rutaya etandise yakubiringa nnyonnyola omukolo gwe baliko nga gwa mwana wa NUP ne kujjirako Baganda bafa Abanyarwanda n'emiggo simanyi bahima ne bajja nga tebagala one bantu bagala red beret ayogera ku bya NUP kubanga amasaza mangi oba constituency nyingi mu Buganda zasengebwa mbajjajjaffe Abanyankole oba Abanyarwanda ne zivaayo bwe zivaayo Geoffrey Rutaya ate kiro kankyogere His Excellency Bobiwine olaba Honorable Geoffrey Rutaya nyiga nze manya abayimbi nkuze ndaba abayimbi mu Uganda ngo yoraba anyize ngo manya Geoffrey Rutaya mesa semakura olaba abo waya zivaako omanyeche ekiriwo kitami now omukolo ogwo gwali kaba omwana w'NUP nga 9 wako Abanyarwanda n'abahima kina twala tugende ne bajja ne bagana ba Geoffrey Rutaya okwogera ku bya NUP otegera omukolo gye gwava ate omukolo nga sigo abavandimwe Geoffrey Rutaya n'agamba naye bantu mmwe mulindeko were minute temujja kwefuula bakitalo n'aboogerako. In Uganda we have over 50 tribes. Lwaki mu Abanyarwanda mmwe mwefuula abaakabi mwabategeere bamusisi jangu actually gwe po Munyarwanda munnange simanya bahati Munyarwanda munnange mujje wano muleme kwasamira Abaganda. Come and talk to me. Olaba nakuba kojja wange Gashumba nga yasama buli Munyarwanda yenna woba oyagala you need a special place mu Buganda. Go back to Rwanda. Tambulamu. Nza kugamba ndi Munyarwanda ninanye Munyarwanda munnange no we are fresh etuji Kaye Wisdom Official eno video oba uli togirabe dayo tambula ogende kati am coming nalabyo no guy yepo simanya bahati mwenna boba uli yango oli Munyarwanda ngo uli oyagala kuwa special press mu Buganda totwasamira genda daye Rwanda genda Burundi genda Kongo mba mwitala hamwe kankubuli ekintu kimugwe doctor bajjajjaffe bajja mu Buganda kati nze kanjogere bajjajjange baava Isingiro ne bajja mu Buganda abange batuukira Mawokota Empambire Bugerere na Nalusugga okwata otuuke ewa ogenda otuuke Gayaza n'okwata ekigenda ezirobwe between oba Busukuma n'oyingirayo munda bayanirizibwa abafamily z'abantu Baganda
we twogera jajja wange Kasasa has died as one of the land owners Narusuga, biggest land owners Narusuga. Abameri yavaisingiro abamuguza ttaka Baganda, abamusembeza bali Baganda, abamulaga direction bali Baganda. Botuka Narusuga Baganda bange, they are one of the best green gundi growers. Beba mkuba kyasinza okulima nakati emmotoka n'emmotoka okuyingira wana Kasero. Baganda bange basayidde Narusuga baba kubako ne mbukedde naye jjukira bajjajjaffe bajjabuzi ne babasenza Narusuga tebabagoba njaga woba owulira Uganda yasiima beerawo bwe kati kankubule woba owulira togiraba eno kubanga nyina kyengenda otandika buli munyarwanda yenna akiddamu. Baba Urianga Waitaka special press one, back over a special tribe. Go back to Rwanda, go back to Burundi, or go to Congo. Become an Interahamwe. Never nabi take the Bitwogera. Baja Bitegera, Bebuzawa, Baja Bitegera, Vasim, Zayogera and Rwanda. To talk to Siriwale. Or second day. Now, or take it and Kunyanya Jang. Yes. But Janga Vajema Okota. Genocide lwaki muita muzeyi wange baira wabantu ambaroza mbu ampaseni tapa I challenge genocide baba yali apateko ne 10 ave yayogere kubanga yayogere bya road mayor wadde byamulya kuba yagenda kunamira kuli otegedde bwa aba yali apadde ne 10 ave yayogere ne lwaki genocide muita muzeyi wange kubanga yajjukira bwe bali balwana olaba abo bayita empambire abajasi bobote basimba online nga tusobola kubuuka kuveri kusaleno jajja wange yalina entensu bugaawo nga ani ono gwaita mulalo taata wa kirumiro yali wa polisi yava mitiyana kulunda ntezaffe awo nga basale amaje genara gajjente ewaffe era omusajja omu eyali amu olukwe jjajja wange bali bamuyita Miro yakafa ng'abeera Mpanga Forest ye yagamba abajasi bobote nti Muzairuti Lwankejje asembeza mutabani wa Gundi muganda wa Museveni omuyekera bw'ajjawo n'abaliisa era yakunganya sente na bitya eyo endugu kifo kiri eyo mu nsiko ku Mpanga Forest mwamanyi mpanga kiririddawa oba ogenda Masaka n'otuuka Empigi bw'ova Empigi ekyalo ekiddako bakitampambire wali engoma bw'otuukawo Leka Street va ku main ojja tuuka endugu kaalo kali eri Forest gyesemba basale yajjukira twaliyo tutwogera bwogezi nze yali tamanyi nengazi jezindi ejjajja wange luti Lwankejje n'ambuuza eri erinnya olijjeewa ne munyonya nti yajjajja wange nangamba owaawa ngenda omugamba muterako kyekyo kifaananyi kye mulaba ku status one of the reason lwaki yantekamu helicopter okuntwale wa muganda ekyo kifaananyi kyolaba why yajjukira ti jjajja wa Kaye Wisdom yatuliisa for years kunyama amagye ga NRA agalwanira eno era y'omu ku baakuŋŋaanyanga ebyobugagga jangu mu tawuni naliko ne Museveni n'aŋŋamba genda onoonye famire y'abantu ba Suzana ye nankulabye omu ku bamuzeeyi bange kati abaaliwo twali nabo tebakitegeera omu ku bamuzeeyi bange be baakuŋŋaanya abantu ababeeranga e Kampala basamu kuteesa babeeranga wali ku gundi bakitata Kampala Club nga be bajjangamu ssente muzeeyi wange ne bazireeta ne bazikuŋŋaanyira mu Suzana naini Suzana naye yennyini nga naye wagira abayekera ba Museveni nga ba Museveni bajja ne bakima ebyobugagga ssente bitya okuyimirizaawo olutalo kati sale yabijjukira kyova olaba mu kujjukira si kumpa ssente kujjukira naŋŋamba I want to say thank you n'anteekawo n'anvuga mu helicopter paka wa muganda kyova olaba muyita muzeeyi wange why because batono abajjukira Museveni ye yennyini bameka bajjukidde olaba ne famire ya Lutamaguza eri ekaaba neya Haji Nadduli eyabakubanga enjaga amagye okulumba eyagendala ku front manya abakubanga enjaga abaana ne balumba ku front naye bamujja badira Haji Nadduli ne bamujjako n'emmotoka ya district pickup kati kyovola banze bano simanyi ba buchamani bati bwe baleeta ababasamu bali banjasamira bali baba bana bagenda nnyo eyo ewafande damuliranga baagala bankwate ne bagenda mu Yiso yali sale n'abagamba bannange
okujjako nga mulina ekintu ekiri concrete kyemuvunaana oyo omwana mumuleka ayogere byakola ki ne byayogera ne byawagira abo neze embizi ezo nze nasooka mwenaalema ezo katotegedde nti bajjajjange baali bagagga be bayimirizaawo Museveni n'abajasibe be bamu ku bayimirizaawo Museveni n'abajasibe nayogera ku jjajja wa Bobiwine baali bamuyita Walakira Joseph yafa mu 80 Philip Bobiwine yakibagamba Walakira jjajja wa Bobiwine yali walinga wakava empambire woba oleese Masaka n'oyita empigi n'odda empambire ku ngoma kati wokka mu kikko oba wakakimalako onywa lefting otunde Masaka eryo lyonna ettaka lyaba Bobiwine waliwo ekyuma kya jjajja wa Bobiwine bamuyita Walakira yali musajja mugagga nnyo ng'amawokota yonna mawokota mpigi yali egenda paka oba luddawa ng'abagagga bali aba jjajja wange Lutirwankejje Nsubuga ne jjajja wa Bobiwine bokka kati era lwaki jjajjange bamuyitanga Lutirwankejje ne lifuuka family name nti we yasanyukanga ng'asanyuse ng'agamba abakozi mukube engoma we bakuba engoma ku buli mutala ng'abantu bajja olweggulo bamanya nti Nsubuga asanyuse wagenda kubayo ki omwenge n'emmere kati n'abanaku bajjanga kati abantu ne bagamba kubanga ye yalina amayumba 10 nga alina era ennyumba twagirekawo ku kijja bwe nyumba okuva mu jasa to something no eri ku kijja right now agizimba akomye mu second world war alina emidaali egyo kati agizimba ngakomye mu second world war n'agizimba paka ne kakati twagirekawo ku kijja yali mu ne ceiling basalemu bekweka nga miro wa UPC awabi agambye abajasiba Obote nti Nsubuga ayina alisa abayekera bali bazenga muzali wange ayina ennyumba eriko ceiling bekweka mu ceiling nga story wogirayo yaluta maguzi aba amasasi tebavaawo baba bakubowo kusatu omusajja yaliko omujasi n'agamba mulindeko omusajja ono yalwana second world war omujasi tesobola kubanga atulimba tetutta baana be miro yakafa yali wa UPC abantu bamubola empigi n'agenda mu nsiko yazimba n'azimba mu nsiko nga tavaayo ffe twafi nafiirwa bataata bange abato lwa Museveni ate tetwamuwagira kubanga muwestana no maama wange namubuuza wayingira otya amagye yagamba ali Masaka simanyi wali agenze wamukwano gwa waliwo olukuŋŋaana ng'abantu ne bakuŋŋaana n'abeerawo n'akuŋŋaana Museveni najja yagamba atukaleti ku lukuŋŋaana Museveni n'ayogera n'agamba ebigambo bwe biti nti bwe tuwangula olutalo baali bazenga bali ku lutinga n'agamba bannange Abaganda mweyunge mu lutalo we tuwangula olutalo sinze ngenda ofuga Museveni yagamba n'agamba abagenda okuba abakulembeze be bano yasonga mu kabaka wa Buganda by then yali Ssaabataka maama wange we yakoma teyaddayo bwe yalaba Ssaabataka ng'alabye the next king of Buganda n'ayingira esiko yali asomye medical doctor asomedde Bulungereza n'ayingira esiko kati ng'ongamba zino embwa olabye kati kyova olaba dokita nalabye nerino dokita kankubuulire lekerawo ku ccano y'okuteekako abantu abasiru abakuba abantu abali mu struggle nalabye enembwa simanyi gye bayita kojja omusiru ng'alina omusajja agamba mbunze nasaasiya awenkomye okutegeera buli muntu dokita ayogera ebintu by'obusiru ffe tuli wano sigendangako Asia kiringa mwana yandeetera simanyi mwanga nali lugogo n'aleeta mwanga kayinga mumanyi nangamba kayinga esaba ka vidiyo nemugamba sijja si mu bubi nemugamba omwana oyo mutambuza mu bantu bwenne kubya naye ekifaananyi n'atuukako ekizibu oyagala bagambe nti muwambi ozze kiro nze wano ku bikonde kubanga nze tambula netini y'ebikonde neya netibongo nze nga neteekamu ssente mbyagala nnyo ne mugamba nze wano kwagira muganda wa Little Boss wuli wali njagala wangula osegedde kati ne bamuhanji bakimanyi mpagira nnyo ebikonde nze ebikonde bwe biba nteekamu ezange kati ne mugamba nabadde ndi awo ne bandabagaka clip mbunze ngenda ne Junior mbunze Junior zisima simanyi muhozi bawa obutwa ne tubutambuza dokita lekerawo wobo oyagala value okuddira abantu abasiru abatalina content okwogera ku bantu abayimiriddewo ku struggle lumu nayagala yeekolera yakola statement
yekulera yawandiika ku page n'agamba bannange omuntu ne waba weenaalemu nga byayogera biyamba struggle oyo omuntu aba muntu wa struggle. Okimanyi dokita abantu bangi bali mu State House batya okuvaayo kwabajja batta naye nga bawagira Bobiwine financial na buli kimu nga bamwagala fe bangi twogere nabo ku Telegram. Kati bw'omulaba ng'ayogedde statement n'omukuba omumalamu amaanyi kati abo abasiru ayimiridde kyekino ono Falawo gwe eyali alingiza abakazi ono wannu bamuteeka ku NBS sikirabangako lwaki baali baagala kuswaza Bobiwine ono mumiramu B oyo omusiru yakwata video bangamba mbu alina page za Facebook oteekayo post emukuba akulumbira mugundi yaggulawo account eziri fake nga 2 n'akuvuma ogola abantu banjawulo ng'akuvuma bwato mukyakola yawa video bbiri nga zanjawulo yasooka n'agamba bannange nabadde ndi mu bbaala simanye one night mbu ne bankwata ne bannumba nga nnywa mwenge gwange ate n'addamu n'akola video eza n'agamba bannange ebyo mulaba nabadde mu nnyumba yange nga ntudde abasajja ne bajja ne bakola ki ne bampamba dokita omuntu yenna ayimirizaawo struggle kulwa malisi struggle temwetaaga lwaki nze nebaza nnyo ono omwana PTA oyo omwana PTA simulabangako naye twekubira amasimu oyo omusajja yagamba nawamba PTA oyo mumira byoyo yalingiza abakazi yagamba nawamba omwana PTA omwana n'avaayo n'akola post naga bannange Kaye simulabangako tampambangako nesimanyi oyo omuvubuka simanyi miransa nafuki naye Katonda waanamumpa ne twesanga nze genda obuuza abeenaalemu waliwo abaagenda ne bannesima nemba bakimanyi tewezivaako kuba kufa n'owoba na mmundu n'oba na musirikale amwe son of a soldier nakulira mu barracks ya Mubende amutrainer yes mumira nankani weekwe kati nolaba eribizi eryo era Museveni wabavuma wa position embisi amala kulaba eriringiza bakazi yavaayo ne ligamba mbu ntambula ebulaya nga mpa abantu obutwa n'avaayo n'agamba mbu nawambye omuntu kati tuba tuli awo Gaye ali mu Ireland nze nkola tuwa zange n'enkomawo tamanyi kye tuyitamu right now tuli ku Bobiwine ayina abaana bato dokita omanyi kye kitegeeza okuteeka mu kye bayita court martial. Bobiwine is my friend like a brother. N'ogenda n'olaba akasajja akakulu konna kalabika obe kalinga akalwala enziku mbukako kujja omusiru ne kakuteekako omuntu ate kyakola amala bakubira nti ogenda kunkubira oyogere nti wisdom mbega ne bagamba banda za akantu oli yakasaze nanga wisdom laba bagambe mbuguwa saasiya kati kye bakola agamba omuntu nti kuba Gaye yakubye embuka ati Kaye ne Kamale ne Ismail batambuza obutwa era chobola boogera bawana bajjeno wayenda beko nga mpana mwozi never yasolokera ne kumacha kwana mwozi but waba kati nze nalaba nga akoze simanya amajega paratrooper nanga musajja kirungi akoze amajega paratrooper naye agatendeke landing kubanga omukataagwe mu bali bagwali mu kololo omukataagwe eri ku hotel African kanangamba paratrooper so fatu tulabye abamajeba ba America baita ba Rangers banange fatu kulide mu barracks tutambula ranger namalaba mu nyonyi nagwa bubi tosola kudda bakugoba how can a ranger kwa kuyigiriza kuva mu nyonyi ngojibuseeko ngojibuse kati oyo America bakuita ranger kati mwabangereza dozo I don't know namwe na mbaita ba paratrooper oyina yowa skill ina kuyigiriza kuva mu nyonyi nga tese abamwe mozi byatani omukataagwe eri ongambo kyanto lesa amaje gagenda kugwa kololo tewali na lutalu emundu tevuga nolema okulandinga kati olosinga waberawo olutalo kati gayenga luli gulu togwa Egypt bikukaga bukazi however okuddayo ku kiri bantu mwe abatulaba mwegendereza abantu nga bagamba nti bali mu struggle nga bakuba ba struggle dokita okimanyi namwe mukimanyi waliwo abantu nga bali mu nup naye nga bali ku payroll ya government abo n'abaana babiseemu eggaali kyobola bakakeera nga kali akakojja omusiru konna kalinga enfaana kakeera bwe kati osobola okukalaba nkakeera kuteekako simu naye nga buli mwezi bakawaayo $10,000 ezo lwaki kakeera ne kafuna abantu genda okube sikaso jangenda kukubira njagala oyogere bwoti kuni ngenda kukubira
federal government wisdom mbega ngakoma ka dola 10 meka bili oyo mume kati mumina sana ogezeseza baizo gamba nti wagamba mbuchi nti wagamba babo 12 no ngeza ata amaye muganda ngeza abatoloza bazitowa abantu benale mwe bala baba nga kojo musiru akuwa meka hira bamanyi basiru dole 12 10 ezo no tunda Uganda buli muntu yenna kati kankule doctor inze abantu bensamu respect nti olaba omuntu akubira bwataka wisdom hakino kyoyogedde kyabadde kirungi tekyavuddeyo I respect that beba mark yeyekolera solo kukubira nagamba waliwo kino ne kino okay because nange ndi muntu nkola ensobi naye omuntu akutte simu nze bukyambeerawo nagenda juzi gwe mirungi zije ngenda kunupa lwakuba sagala kwatawo video bwe nagikwata bajagamba ndese butwa nacho kyokka wensiiba nze nsiba ne gas vibes uli wengenda alina okungulira ice cream ataikola ice cream awooma bwe neekwata naye video bajagamba ndese butwa kati omusiro oyo ogamba otya tinasasiya mbunze neisima yisima tukola naye ku TV ne ku radio lwaki nseka naye kubanga nze buli wengenda ku TV bansasula that's a contract ekirala mwe tebasobola bayita ku ma TV kini kalisa ayagala muntu amuwa numbers ate na value ze bulwemba ku TV semwayi iso piso diso status yonetega ate nga bansasula yes nga bansasula nina contract ziri awo eza baba BTM sanyuka bitya zonna ziri awo I'm paid kuja kofe bata kusasula kakati yes neba bamba ntono neba ntako kubanga abantu bangi wane Uganda ogenda ku TV gwasasula kakati ne kino actually kanchogere mulole mumukubire semu mugambe temusinkana aleta butwa neba za katonda diye lwakubiri oba olwokubiri twasinkanye nga maze program kweni BS nga madam teacher honorable Namboze atuuka nangamba Kaye mwana wange soko jewani nampeda kikeze ne twebulya ntokubya n'ebifaananyi nangamba njagala ojjeko ku bantu b'emukono bakweta era ngenda enkya Friday ngenda webangambye simanyi owe kati mwasamenti ntutte butwa tujagenda fino kwanza ewe manyo kati do kati ate kale yabagenda g'Abanyarwanda batutte butwa kati banga nenda mfunye ekitiibwa because kankubulye tukuse otunulira madam Betty Namboze nga byayogera emyaka 10 byayogera kati nowoba n'okola ensobi otunulira we look upon honorable Namboze noga if she has maintained the standard of analyzing issues oppressing Ugandans, let me persevere for the last 20 plus yes nga tutunulidde kati ubana tubayo kansubira tebagambe ntino tukoze tutulese butwa kakati twabadde tuliawo katono na asasura twabadde tuliawo oyo fala kati mwabali abantu abali ebulayo babali luddawa we struggle a lot temumanyi mwabasinga kibayita Bobiwine kuba mukomera Bobiwine solo kuteka possible na free Bobiwine but you don't know the pain mwaramu temumanyi pain fa abamuje tuyitamu kubeera wano ebimu tetubagamba na kijja kubesije babuza besije bobera mu kamotoka ako tubulye chechi bawo nagamba singa mbagamba ekiba mu kamotoka mujja kugwamu amaani bizonto bangamba Kaye abasajja bali bakuteka mu motoka nga bo bamanyire buku mwe libaira no tuyana nga nayo lyakusonzemu mundu bwati no manya we nekyusa bwenti oba yewe yetegule sasi ne livaamu genze balabuzanze tikitye kunyonya kati omuntu gwe basobola okunkwata noga Africa ya wisdom but you don't know what I'm going through. Tuli Uganda bye tuyitamu temubimanyi tobola babuli wala bembizi yonna buli musiru yenna kuba abaana bali mu struggle oyo si wa struggle Museveni kye yakola na kibagamba yagende ebulaya kubona aba coordinator ba NUP n'amanya nti nkoze ntya nafuna bagula lwokwanga mmwe temuti obyogera nzo omusajja natuuka Germany Hamburg akulembera NUP mu Hamburg omusajja apangisa na flat nakubanga akuba esimu ku buli muntu temugenda okulaba omwana oyo n'abajja okundaba
over 30 people and they paid. Batuka batya. Batuganye okujja mbolesa. Na yenga akuba esimu yakulembera Nupu Muhamba e German. Ye yani sose n'okujja n'angamba Kaye ozewa naye tukoze tutya. Baba gula gendo olabe kyali e Boston. Habali bakulembera Nupu Boston. Baba was sent. Bino mbyogera because bye biliwo. Museveni tactic yakola atya. Akimanyi wagula Kaye wisdom kizibu okuzaawo Kaye wisdom. Otegedde? Lumu wendi bandidde nenzi kutandi kugamba ekyaliwo Museveni yagenda mu America. Akwasi nakuta fe tulina mikwano gyaffe gituyamba negituwa info. Mwe bantu mwe kamba buli bw'olaba ng'omuntu omusiru ng'akuba omwana ali mu sitwago. Manya kubanga bali abasajja basobola okugula n'osigalayo mu Nuupu. Ne batukali baga tukubira ono. Nakola post n'agamba naye tulina mbega Kaye oba dokita. Kumbe yabala chebamuga yebaida we nawe nalaba ka video nga bagamba oli mbega. Gayi bamukutte bibye. Nabadde ne Sky Soldier. Nagenda ku mistiri. Kubanga naina gundi ne Richie nga ngambe Richie wisdom. Kwanga Richie we nalye netala ni beba mukuba bambi abanambuza yawayo lunakule lulamba. Nanga wisdom tusaba obere ne bachali bafano 31st. Ze 31st ntelazima la mu nyumba nga nsaba. Nangamba wayo omuntu akwadde obudde bulaya kankole ki? Kambo muwene. Kati nagenda ne parking wali ennaku ezo. Kati ne mmanya kwolo olw'okusaba. Ne nali kubira Sky Soldier nze nsale busazi wali emmotoka njeke ku mistiri kubanga ba Rich baaliwo ba mbukisi satu I don't know ngawe bali awo. Kati njire kawali mbakubira banayo kusaba kutuusewa ne bangamba tojja wane ekiri wano. Nga polisi maje basazeeko. Twawunzika neje bakwata Sky Soldier amaze bitu nyonyola wano. Naomanyita abasajja abagamba ntino oyo kojja omusiru. Omusiru atalina magezi. Yakera n'agamba nti nze nalidde Sky Soldier olukwe. Lweba muta Sky Soldier yali yajja wange. Lweba muta yajja wange. Oyo omwana tukuze naye tumulabye yanyumya story ye. Nze omulabe bwayise yali Katumba ono Katero. Katero ye yandeta abantu yandeta Little Boss omuyimbi. Kati fe twali bulungi government ya Museveni yetwavuwaza era kyobola kati batambula bagambe bulaya banaete muyamba wisdom mugagga temufaayo nowo batonyambye Katonda ajja kunyamba ajja kundiisa nze teri muntu ampa ssente ze kwesitasabira teri muntu anyamba atasobola kufuna mukisa nasaba Katonda nti give me a blessing in that I become a blessing to others. Wallahi teri muntu akwata kikumi kye bwekiti nakiteeka mu wisdom asobola kufa bunaku. Nze sisa kankubule doctor nze sola kusabira nti ozuukire mala kulaba muntu nga azuukire byokuzukira siba yes wali ozuukira ye nesirira bangako wali okufa ye na ye sisira bako muntu azuukidde nze kyensaba Katonda kyendabye obugagambula byeko manche beta sente za kasana na akasiikirize era nze Katonda kyampadde kyensabira omuntu nsaba obugagga okuba obulungi okuba ne connection okubako okulya ku sente za akasiikirize omuntu nabiwulidde bw'oba towadde ng'ogamba Kaye oyo mugagga temumwa it's okay ze teryanyimirizaawo abeera ku lwange asobola kubonaabona buli anneetoolodde ono omwana kule mu Katoro yali wano kati anyirya kasikini kasibabwe kati because that's what I want nakisaba Katonda omuntu apa omukisa gwowa omukisa simple as that kakati gwowa otambula ate simeka yinno twogera mitwalo 5-10 ejoka nakanyukira sale milioni 4 ne mugagwe musajja mase nakunzi ebbanga lye nali nze wa tompa nkoseni ompanyanga abitex wali gundi wali kikyogezako gamba bagamenti no yakuteeka museni ne mugamba gundi nantunira bwati ate nze toina na mugamba oli jene eno nze ndi jeno wa Kampala ojalete bya yuga tunyebe era bamubba leta banene bamubba. You prophesized that and ati poba loza sente zona wona zikola aliye yasunga na bintu mbutakola lozi namuga gwatakola lozi sale nze atakola lozi gwoli ku sente za fenze zange nzekole nziriba gwokola wa totamuna byoge bigambe bana abanaku mbutokola lozi sindi yaliwo na bali wa imiri dragadi ne mugamba to bigambe bana bano baba siru ze tobyogera hanga nze wendi tokola lozi okola wa
aina katiba kakese namugamba ebibisi olikisanza abana byogere nga bano basindiwe bali zitobyogera nga tokola rosi gwani chicho tegera tokola rosi aha otegedde nemaje tuvudo kutoka simanyi naye tuddeyo kati nzize ku bavandimwe now Jofure Rutaya yabadde ku mukolo n'agamba bwati yagambye bantu mu Abanyarwanda temujja tukini bakyagala kya Uganda tusinikirako binyi tukinagukako abantu bonna babatebo basirikidde temujja tumanyira kati nange kamba gambe buli muntu yenna Omunyarwanda abonyabonya tribe endala abonyabonya Abakiga Abalugwala temujja tumanyira. We are Abanyarwanda and we are proud. We pledge the kingdom of Uganda. Bobo uli genda kisoro genda intara. I am talking as a Munyarwanda na kigamba kojanga Frank Shumba bobo uli abavandimwe nga muri special go to Burundi temujja tumanyira. But that's the origin. Actually ebyo byemugamba nti Abaganda basosola tebiriyo abantu abasosola wano ba government mwa government mamulese obusosoza mu Uganda mwasosoleyo nga mwewe emirimu kyoboolaba genda mu katale kebwayise wali you will a lot of tribe Basoga Balugwala Banyarwanda people are living in harmony. My name is Munyarwanda. Look at those people genda kubali Abasoga chicho tukola ne mikolo fenna abasosoza wano bwe bantu ba government abali mu kintu. When you want to define NRM is a party of thieves, tribalistic, nepotism, beyond violence. Yeah, your definition of NRM. Sleeping in the abantu babulijjo tetweso kyobola ba Jofure Rutaya agambi nti fe Jofure Rutaya kavidi akagambi nti faba inze jenva Abanyarwanda bafuna obuzibu 1994 abamu kuba abasenza yali tata wange bajjajjawe n'abawana ettaka era bafuuka ba Uganda. Why do you want to divide people? Why do you want inze nkunyonyodde jjajja wange we bajja ne batuuka e Mawokota abasenza bali basajja Baganda. And you become Baganda people. Temujja kujoga Baganda on the expense of kugamba nti mu Abanyarwanda babasosola. Temujja mu ebinnyo tu ebinnyo. Mutwala ebinnyo ate ebinnyo biba kungulu. Ebinnyo. Temujja ku Abannayuganda tetwesosola. Abantu abatusosola be bantu abali mu government. Mwe mwagala okusosola abantu nga mubayita. Actually, Bobiwine Jebinagwera is a hero. He deserves a medal. Okuba yakijjeeyo buli Abaganda mubasosola naye lwakubanga batya okwogera. Jebinagwera is a hero. Jebinagwera is a hero. Mutwala ebinnyo ebyo muwanpu temujja kumanyira abantu mubuzizaako buli oba bakwata basosola fa Abanyarwanda ate passport banange fa Abanyarwanda banange Abanyarwanda gwe bahati woba oyagala genda ogula ekyapa actually inane ayihiyambo inane ettaka Rwanda go to Rwanda. Museveni yagamba oba tosobola Uganda gisenge walala. Bedo yagambako there's no alternative for Ugandans. There is no alternative. But this time there is no there is alternative. Amayuga mutwareri. Mbabulidde. If you feel simple as that. Bw'oboli Buganda ng'oli Busoga. Ng'ogamba Abasoga bakusosola. Migrate to Buganda. Simple. Temujja kubuzaako Baganda kubanga Abaganda batya. Temujja kumanyira buli musiru neyayiga okwambala engatto nga ze Kampala yasirikira amanyi okubaganda Abaganda what do Uganda? Kaye, we need your brain. Don't lose them. Yeah, no. Kamba bulire nagwepo nakulabye ng'osinika you are my fellow Munyarwanda sinikira muri ebinnyo temujja kumanyira tribe ndala. We have a lot of tribes here. We have Basanya, we have Banyoro, we have Barugwala, we have tribes, over 50 tribes. Nebuli dakika muri ku Baganda. Jofure Rutaya agambye tirumu yali awo musajja najja n'omuggo nakabajjako kakilipa tugenda kabawa ye mujjako jako enkofira ya nopo mbulwa kwa Munyarwanda. How? Mulowooza tetubyo Jofure Rutaya you a hero. Buli MP yenna mwekamba buli we Banyarwanda we are not special. Actually we've never been special. Owache mwagala njogere.
okujja ko kubyepampalikako mutamujja kwepanga wemba mwagala mudde Rwanda Kagame yabatugobadda buli ajja daye Uganda mwa chita shangu otegedde ngoza Kagame tabukimanyi nti n'Abanyarwanda mwabakulidde mu Uganda Banyarwandas mwe abali mu government mwe muleeta obusosoze kino kiddamu Bannayuganda tetwesosola abali mu government mwe musosola mwe mulaza abantu nti ono Munyarwanda ono Munyankole naye ffe we don't segregate people. Absolutely. Genda ku bantu babuli dokita tubera n'abaana wano ba tribe mmeka uli bibulitera akuchiwale tuba nabo ate abenjawulo mwana namunya n'okwewunya bano bafala kankubuulire Geoffrey Tayiwe hero buli MP tandika okuvayo tandika okwogeranga ebintu bitegereka tribe yonna esosola mawanga tulina ojjatulira Geoffrey Tayiwe agamba honorable nti omusajja yajjambulwa kwa Munyarwanda nakwata omuggo namga ngenda kukuba jake nkofiira eyo tetujja kweyita special waliwo ensozi za Interahamwe you go and migrate there wowe kiyita kyangu ne Congo bali mu bago bamuddaawo bannange kambabuulire I am a Munyarwanda but I'm not special to other tribes. I'm not special. I bind by law and someone nze natamu omuntu asosola mu bantu oyo ye munafe otegedde ekyo kati ekyo kyekyo badde da message omukyala agambye betaaga obulamu bwo bakwetaagira ddala kati thank you for defending Buganda region kyekyo mama Buganda teyogereko kati kila atandika okutya kwegamba buli kimu tutye kati okay if a Munyarwanda like wisdom akole ensobi mama tribe endala abasoga batyo okungambako mbula kwandi Munyarwanda temujja kwefula special for us we became Baganda people our judges they were accommodated by Baganda people we are here because of Baganda people for abamu Abaganda abantu bokumirwa na Baganda ebatukuziza bebatulaze direction n'empisa we pledge the kingdom of Uganda buli kibaawo mbadde ku Kabaka Foundation nze nayaniriza Prince Wasajja waneka wempe ku donating omusaayi why we pledge temujja kutabula bantu mwe Geoffrey Tayiwe hero mutandika okwatulya ku buli muntu yenna aleeta tribalism woba owulira ng'oyagala gwe kubeera Munyarwanda wekka go back to Rwanda go to Kisoro go to mountain eri Interahamwe Congo East Congo you go bwoba oli Muganda ng'oli Busoga ng'ogamba bakusosola come back to Uganda bwoba oli Musoga ng'oli Ankole ng'ogamba bakusosola you go mwekankubulire doctor lwakuba abantu bagala byogerako Ngoma ngine yali alatisiwa Embalala natuka neri nyoliwulira ngoma ngine nga musajja Musoga natuka okwesimbawo Embalala mama nyabu ngoma ngine yagamba talabanga busosoze yaberanga nabo nga aladisinga amanyiye is part of them ngeyesimbawo kuwe mupi bamwatulira openly mwemba mwagala nja kujja nsolo baleta wetunakoma wenkera ngenda baleta akatabo ka wava munno yayogera yakulira Ambalala yawa yazalibwa Ambalala nakulira Embalala nakola business Embalala nagula dry cleaner nanga ina special akataboke baketa African entrepreneur agamba we yatandika okugaggawala natandika okufuna resistance kyokka gyazaliddwa ne batandika omusosona namugamba ojja kujja no business oli Muganda in writing mu katabo waba munakugamba obusosozo obuli mu Western Uganda obumanyi bw'oba oyagala obbula bagenda Vano ngoli Muganda ogenda ombogula plot. Olaba basosola abakulidde wano mu Buganda otuuka ne bagamba kuwafuka dda Muganda. Tutumanyira. Tebagala kumanya. Nabagano jigu. Otegedde wava munno yakiwandiika mu katabo. Nga gyazaliddwa gyakulidde naye obyatuuka mu kola business ng'akuze namgasebo. Oba ogenda bayita wano ojja tusonyiwa mu business z'Abanyankole. Biri mu butabo. Akatabo kata African entrepreneur bantu mwa bali mu government musosola aba western tusosola naye tukenda ne twayisaako mu Baganda temujja kuleta binyo ku bantu temujja zembabuli eranga utabagambye tino Geoffrey Lutaya webale kuba hero kugamba kufa Abanyarwanda olugezigezi eminyira okunyiza mu ngalo okumanyira abantu n'okweyisa buli emu pip na buli mukulembeze bwe mulaba
Munyarwanda ffe nga tuleeta olugezigezi mu community mutuli special ebinnyo mutuvume ebinnyo mutuvume ebinnyo temujja kumanyira abantu batusenza basenza bajjajjaffe kati ne Katikkiro wa Buganda atandika okututya kwegamba nga teri ayitwogerako ebyo bye muliko nze nalaba president abaganda kyokka wamala okwogeza abaganda ngaga omanyi ffe tuli bachwezi ki abachwezi migaati tutambo bagirira ku midaala abachwezi baba mizimu ani agamba tugumu yes kituufu omuchwezi talya mmere omuchwezi anywa musaayi kakati batubuulire abafa bonna anti kati beeyita abachwezi abo bamuhoozi mbubakanga abantu nti tujja balya mbutujja wanyonga gwe gundi wajagabyeko omuchwezi ng'alina bakojja ab'e Rwanda teri abachwezi bafu butugeri bunyolo babeesibako aywa munyolo tell us with that anti bagala kwefula mbu bakabi babuze with that intunulaling you to be a munyolo and that inkunali ne bajjajja be Kongo tufeeko temujja tukanga namu temujja kanga Katikkiro temujja kanga minisita ba Buganda temujja kanga abantu ba Buganda nga mweta special mukulamba mu Banyarwanda mukube honorable omusajja Omunyarwanda yakubye Jeffrey Tayo omuggo yamukubye temubyogerako gwe bahati ngovayo gwe bahati sigala mbulokolebo obwa kifere Ganda you building Rwanda ngende era bere mbulwaliro bwamwe obwekisiru lwasite muli ddagala obatu oli special wali yagambye nti ne mu State House bagenda bana tokulonkinga olulimi bayira we abantu bakimanyi aba westerner with the Banyankole with the whatever mu State House wali ekati olulimi olusinga okwogerwa sina Lunyankole gwe muloza tetubimanyi gwoloza Abanyankole bali mu State House beyagala nnyo kasitova mu neiriziyo praise God batambula neirizi negundi irizi nebitenga kale ate bagambe fe tu defendinga Buganda kwa bazukulu baffe fatu bazala baganda tutu Abanyoro we have to defend don't temper with Baganda the Abanyoro people yes waba uli achikurumye migrate and follow temujja tugawo follow actually kankubulye byenjogedde bino bw'oba oli Munyarwanda nga wisdom ng'ozaaliddwa mu Buganda wawasa mu Buganda okulidde mu Buganda towuliriza bintu bya kisiru abantu abo bwe baleeta obusosoze Omunyarwanda yakuba Jeffrey Lutaya gwe bahati tomwogerako gwe bonga toyogera ku Munyarwanda yakuba Jeffrey Lutaya temujja kanga Baganda butogera temujja kanga Katikkiro wa Buganda watukidde okuba honorable baddako kati kuba Katikkiro wa Buganda baddako ffe ate muleeta ebinnyo wa wisdom obusosoze tebuli mu bantu ba bulijjo buli eyo absolutely kale wetudakiika mmeka live tuli mu dakiika buzezi kyo zigenda mwana ziwezaana kyekyo kakati mbadde nsaba kuba nti tugenda kuddamu ku meeting olunaku olwekyo ku program ez'enjawulo ono omwana ayafa hero gwe bakwatira mu Kangaroo Court bamusiba 2020 kadisi 2023 ayakamala emyaka emeka ebiri miramba sanya after ayogere with his moral authority by the virtue of human rights mama nakulabidde bano benyini abanankane chaka babadde bawestana bali abakubye emigabo nebamukwata te Dr. Kankubulize time is going to come bonna abo boolaba babonyeza abaana chaka yali agenda kuntwala Netherlands nange nate okwega ati bakoze omwana kampabuli ekyabaddewo baleese abaana ba Nuupu bamuyita Sanya babaleese Sanya amaze mu kkomera emyaka 2 nga prosecution government yamusiba emisango gino yamugamba ayina emmundu ayina ebyambalo by'amagye bwe bamala omubagamba mu myaka 2 omuwabi wa government alemedde okuleeta obujirizi obulaga nti abirina mu myaka emeka soko tune naawe bakwetuli
life tulisate Kiria. Mu myaka 2 abuliddwa okuleeta obujulizi. Kakati myaka 2 waba abuliddwa okuleeta obujulizi. Omwana n'awanika omukono kamba yigirize bantu mmwe. Mu kooti buli musibe yenna akkirizibwa okola ki? Okusima ogenda nako. Mu kooti omusibe yenna akkirizibwa okuwanika omukono. Nobaako kikasitowanika omukono omulamuzi n'akuwa. Sanya omuwagizi wa Nuupu. Yayise mu mateeka okwogera byayogedde ye yawanise omukono. Ne bamukkiriza okwogera mu kooti. Kati nawe etteeka terigamba nti ng'omusibe you have to have a decorum. Lawyer singa yayogedde engeri oyo omwana gyayogedde lawyer badde bamupanishinga. However bw'oba oli mu kooti ng'oli musibe etteeka terigamba nti decorum onoyogera nga weewombeese. No. Why? Olina okulaga obusungu bwo n'obutali bumativu. Oyo omwana kyabadde kituufu engeri gyayogeddemu ye etteeka likukkiriza bw'oba musibe ne bakuleeta mu kooti nga toli mumativu kasita owanika omukono omulamuzi n'akukkiriza engeri gy'oyogeramu ne gy'olipresentamu by'oyogera gwe byonna bakuleka ng'omusibe. Ebyo ebyokuba decorum nti oyogera weekoze bwoti bya looyawo. The law is very silent ku muntu abadde nga musibe ne bamuwa okwogera n'owoyogera ng'okaaba omulamuzi tasobola kuvunaana nti lwaki okaabye ng'oyogera nange. Kati omwana ali emotion amaze emyaka 2 ku alimanda tebamuvunaana obujulizi bwabula yeewanise n'agamba seba omulamuzi bano batuwuba buli lunaku tuleeta wano. Emyaka 2 obujulizi bubuze lwaki temututa mu kifo ky'otuleeta wano oba seba omulamuzi mu kifo ky'otuuba kubanga emyaka gy'omaze ku rimandi tebagibala n'agamba mu kifo ky'otuuba nga mutuleeta mu kooti mutusalire manye nti nsaavinga emyaka emeka 5 ne mutuleeta emitima gitwewanise ne tuddayo batubonyaabonya. Manye ekyabaddewo military nejja n'aba prison ne bamukwata obulago ne bamutuulako ne banyiga. Kyetwasigaza ku record bambi temumutuga ka afe munawulire agali mu kuboga manyi oyo mwana Nuupu Sanya mbu bamutadde mu solitary bakita solitary prison. Waliwo ekkomera mu kkomera a prison in prison basobola okusindika eruzira ne mubeera awo naye osobola okuba oli musibe eruzira n'okula omusango ne bakuteeka mu kkomera ddala si ddala mu luzira omwo nga mulimu ekkomera eddala bateekamu ababazizza omusango liba litya kasobola okuba kadduukulu kali ewansi nga kannyogoga nga tekatuuka mu musana wadde ne bakugamba beerayo wiiki nga tolina gweyogera naye muyitamu mese na biyenje alineto style. Kati bakuteeka eyo basobola okukuwa ennaku 3 nga bakuwa emmere omulundi ogwo ye solitary. Mpulira mbu gye bamugambye ogenda. Dokita ngenda kugamba Bayibuli egamba nti byonna ebyo wabikola n'ensirika n'olowooza ndi musibe. Ebintu bingi NRM gavumenti byekoze ne balowooza nti Katonda taliyo engeri bo gye bali basamize ne balowooza nti Katonda yava mu bannayuganda. Dokita nkubuulira ndi wano olunaku olw'okugwa when it comes to that day abasajja b'NRM baligwa ogenda kwewuunya bonna aboolaba mu court martial nabo boolaba bakutte oyo omwana obutambi bulivaayo nga babasalira emyaka 3 abatta abanyarwanda mu 1994 Rwanda tebakisuubira tiwalibayo ekkooti mu 2004 erituula nebasalira yabukubasalidde Museveni n'abantu benga bali mu kubonyaabonya abantu ba Nuupu ba Bobiwine tebamanyi nti time can come basanya nga bamutadde wali ne bagamba gwe wali minister wa constitutional affairs gwe wali Jenaton etteeka lyagambanga nti omuntu mu ssaawa 12:24 muleete mu kooti wakola otya. For example ensi bw'erikyuka dokita quote my words nze ndi mwana wa mujasi but let me tell you this manyi
buli muntu yenna akulembedde court martial bali muleeta mu mbuga z'amateeka. Why? Waliwo court ruling egamba buli muntu yenna civilian tebalina kuddamu muwozesa mu court martial. Kasita oba civilian kwata kikwewuunyisa nti Jamiru mukulu eyali ayekera Uganda ye tebamutwala mu court martial. Naye Bobiwine a civilian bamutwalika mu court martial lwakuwagira Bobiwine. Ebyo byonna mubikole Bayibuli egamba byonna wabikola noyensirika nolowooza nti ndi musiru. I want to tell the government people byonna mubikola mulina police mulina amajje mulina eso piso us whatever. Even you can get me this next minute. Musono okunkwata the next day. Byonna musoro bikola. The time of your fall is near. Bwe muligwa mugenda kwewunya n'abaana bammwe. Tabala abaana bammwe mutadde mu America tibasomereyo. Ensi egenda banoonya. Wetwogera president wa gwe bayitanga Di Santos. Wetwogera muwala we ali mu kudduka buli nsi emunoonya. Kaye ngenda kukkiriza tutegeke namba y'essimu wano Abamerica bagambye they need to call now. Ensonga zemugeddeko ez'okusosola biki. Teeka namba yange. Teeka open studio now batwegayiridde. Teekako eri 0. Tutegeke eyo. Bakube kati. Yangwa 075 0701 49 40 39. Naye atatandika na plus naawe. Bajja kale. Batusinga kubitegeera. Plus 256 jiddemu. Yes, plus 256 701 49 40 39. Okuba oyogera speed but precise only. No, you can call on WhatsApp. No aqua direct we put on. Put it is time yokugwa. Time yokugwa. Eri mwe bantu mulakwate mwatambulako. Bagenda obuza abantu abali batuse Libya. Okay. Bewunya n'okwewunya. Bagambi numbers. Okay, our lines are open now. You can call you 07 plus 256 701 49 40 39. Call now, give us your view, let us know. Human rights yavude evayo deal. Human rights mamu wakwasole omukyala. I don't know how she looks. Wangadia. Nerinya bannange. Mwe. Dokita nze sera likiride when I'm still young. Pozi munankubadde gaali ya sirimu. Iza nekebeza njakuleta nobuke. Njakwekebeza mu wan doctor no ngankebera wano. Bwe muri nkwata mu mbuulire sirimu namujjawa. Oba hepatitis oba obutwa. Nze ne report eri wa doctor mulijjo mbagamba. Bakoze ebintu abantu nga director human rights Uganda human rights simayo commission omukazi ajawanyu. It's okay. Time is going to mwekamba buli mwe munda baba government gwe diso munda bandi mu Uganda mumpulirize. Time egenda kujjanga muddukira Southern Sudan. Bagenda kunoonya abaana bammwe. Mugenda kwewuunya abaana bammwe nga babanoonya. Ebyo muri mukola. Yes, director cloud speaker. Anango orida. That's Dr. Mgeni. Speed. Yes, tuli bulungi soko tubuzeko mu lunyolo lutolo oba. Muri mutya oyo Kaye. Yogera mpola nze ngambe tugera mpola you can back to your brain.